ronna yasigala nga awandiikira nze message ku WhatsApp, ku email ku WhatsApp ngamba updates kati ntuse wano oyamala nampeereza map ngegamba I left my heart in Africa nga bagamba Katonda wange yagalanga okuddayo nga bwatuuka ku kisaawe nga bamugoba nga bamugamba okyalimu akarwadde naye agamba olunaku lwe yansisinkana baddamu omukebera ng'ali very fine ekitegeera so nange Eliya ye Katonda wa Yakobo, Katonda wa Isaka, Omisaki, Abedinego, yabayisa muliro mungi gwe mpita nange kuba nkimanyi taliyo Mukama omwenkana azibula abazibe atambuza abalema oyo yayamba abavu asangula amaziga oli w'amanyinya oli mukulu ddali nkizudde taliyo tewali yamwenkana. By the way, ayo ki vibe yo oluyimba loluku oli agamba nti yayimba taliyo yanjagalira ku mulyango gwa nnyumba wanje the moment gye najja nengana hey, you're most welcome mbu naawulira nga mu mutima gwe alina okumpasa ka African smile kamukomako sisuubira nti yet another edition of Tell the Story to Nyumize. Ladies and gentlemen, muli mutya muje baliko byonna gye mukwasaganya katusabe mukama abateremu obwangu mu abafunye okukaluubirirwa mu ngeri emu oba endala nammwe mukama bakoze obulungi katujaguze wamu nammwe emunya mukama waffe Kristo Yesu. We welcome you to yet another edition of Tell the Story to Nyumize with me, the gospel music apostle Mpaji given Brian Kagati. How are you there doing, guys? Bitambula bitya nebazako bannaffe kensuso mwabatulabanga musinzira mu diaspora. For that you're doing is incredible. May the Lord God continue while blessing you day by day. Mwebale nnyo mwebale ddala kyemukola ekyokusharinga interviews zino zetukola babutemamu ku TikTok omulaba abantu mubutambuza mwabalikinga abakomentinga nkakasa nti kyemukola temusiga bubi ekyemukola mujja kukungula makungula nga gamuyiika nnyonyini ddala nga bwe nabagambye Mpaji given Brian Kagati wemba ndabiseeko mbasize ku lyafene mbanzize for Tell the Story to Nyumize show. Even this time around tugenda kubanga atuwayamu wamu ne mwannyinanze. She's a friend I've come to know gwenziza okumanya ebbanga eritambuddeko naye nga kyemumanyiko obulungi. She's talented. That's someone who has a very nice voice. Kirala ali talented if it comes to arranging lyrics. I mean songwriting. She's so good. Ndowooza nkugamba nti this someone is so good in this, mainly in songwriting. I know you know what I mean here. Gospel music apostle abakkiriza kiba kyekyo. So tugenda kubanga twegatta ku mukyalo ono wa Katonda ali mu charity work, muweereza wa Mukama, bingi byakola ku lw'obwakabaka bwa Katonda. Basebo ne banyabo obutamala akaseera muŋŋanye mbagatte ku mwannyinanze atali mulala awabula agenda okukweyanjulya maama nga tusanyusa okukulabako ku Tell the Story. Weyanjulye munnaffe oli atulaba. Amanya Kurusumu Namale Devorick. Okay. Kurusumu Namale Devorick. Nasimba okumanya ng'oli Kurusumu Namale. What went wrong or what that happened ekyakuleeta okubeerako Devorick? Nothing went wrong, but something went on good. Hey! Yeah. Devorick tongamba Yeah. Mwami. Otyo? Onandaba. Atuuza nze mbadde naakalabye. Niba ngayala nnyo okutunula ewantu awo oba kiki. Nja kwetegerezangawo nnyo kati.
ebintu byanankana ddala. Gyotali. Devorick baba bejja kimamba. Tebalina muziro. Bengulu. Wow. Musenonzi. Nziki. US. US. Devorick basibuka mu US. Mu US. Wow. Nga ne kala. Ne kala black bulungi. White. Hey! Wow. Kakati. Never ebirooto bimala ne bijja mu reality. Seriously, people yani yayimba kayimba mbu keep dreaming bamita Pademan akutumiddeko nnyo nnyini ddala jjajja Pademan eyimba akayimba ako keep dreaming, just keep dreaming. People keep on while dreaming, even dreams comes to reality. One day, one time that you are dreaming, that you're dreaming, achijja kujjako mu buliwo olunaku lumu okirabeko. Owange maama, ojjukira bwe twakwatagananga ku mulimu gwe Nakasero nga mba mpitayita nongwako ne twegwako ne tudda mu mboozi essaawa mmeka ning'oŋŋamba ati oyagala kufumbirwa muzungu. Wali okiwulira owaali omulabyeko? Nali simulabangako. Naye nali mpulira nga nkyagala. Naye nga simanyi nze ndi mujja. Katonda wange. Ekyo kisoboka kitya okuba? Kisoboka. Kubanga bwe tukkiriza ate ne tusaba okuyita mu kusaba. Wow, wangamba mu emboozi ezo nga nekula ono story ekintu byaŋŋambanga abiremerako n'abiremerako naye nga ndabira ddala abazungu bali wala nnyo n'ekizimbe mwali okolera. Kuba singa wali okolera eri ku Acacia ne bayitaayita nayigambeko oli awo banaakulera. Tewaliyo n'omu ayinza kunnengerayo. Ekizimbe nga ndaba kyabaddugavu bokka ate abali bize nga n'omuddugavu ayinza obutalaba muddugavu munne mulimu ng'ali ku bibye, buli omu ali ku bizinesi ye ali mu ofiisi ye. So olwo mukonnekitinze mutya ne Mr. Devorick? Omwami kyenyinza okugamba byonna yali Katonda. Kyebayita divine connection. Ndowooza oluzungu oluwulira. Nduwulira maama otansedde okuyisaako obuyisa oti. Tandise okuseereza. Kaakati ng'oggyeko ekyo divine connection how oyinza kinnyonnyola otya? Kyajja kitya kuba ndaba this you got is real, it's touchable, it's in reality. And sometimes if you tell people that a divine connection will take place, oli aba alabanga chemistry, alabanga science gw'oleese okumugumya n'okumukuumira waali. So how kyajja kitya ky'okujja divine connection eyo kale yaganya ati embeera eno okujja mu buliwo? Divine connection mba ntegeeza ku nsisinkano ey'Obwakatonda. Ensisinkano ey'Obwakatonda etema ekkubo w'otasuubira kusanga kintu naye Katonda n'akipositioninga mu biseera bye ebituufu. Nkulaba osabula. Ennaku zino ngenda kutegekayo olukuŋŋaana lw'abaweereza ng'abayimbi mmwe mwogera eri abantu oba n'abaweereza oba nduza abantu ne John abadde ne Lena Price era oyo mwami ali ku kamera yagibaddeko. Ne mugana ennaku zino kiki nga mugana mukoona obuntu obuli nga bwabuziba nnyo kati alengedde gy'onnyonnyoddemu ekyo. Weetaaga tutegekayo olukuŋŋaana lw'abaweereza ojja onnyonnyola abantu bano about divine connection. Seriously. Lena Price yangambye. Lena Price yangambye. Amen. Lena Price yangambye. Lena Price yangambye. Yangambye. Mpozi ngoyagala bavume. So kale paade ndoza kusaaga
tuba mulwali tuba mu mboozi weewaawo mbeeramu n'ebiri serious kati nga byetubaddeko wano. So usisinkanye otya Mr. Devorick? You've talked about that it was all about the divine connection. So tell us kyajja kitya mu buliwo? My God, bw'oyogera ku divine connection ebbapu yange njagala kaaba kubanga ddala mu butuufu muggulu waliyo Katonda osuubira naye ate olindirira bw'osaba naye ng'ate bw'okkiriza okitegeera naye ng'okkiririza awatalalika naye ng'okkiriza ebyobuliwo. So mbadde awo Mwami Devorick kuva 2016. Eryokubiri Devorick yani? Denis Devorick. Linyuma. Linyuma okwogera D square. Linyuma. Why I say? So ajja Uganda kuva 2016. Naye ng'omwami wange mu kirowoozo kitalinaamu kuwasa. Nga tawasanga? Yali yawasaako naye ng'ali divorced. Naye agamba nti mu bulamu bwe ng'ayagala kubeera single. Emyaka 11 ng'ali yekka era ng'agamba ye taliwasa. Olaba ensisinkano ey'Obwakatonda njiraba musumba Katonda ajjaluka akyusa omuntu atayagala kuwasa kati n'amufuula nti kati yes ngenda kuwasa. So ajja muno for missionary work. Naye nga tamanyi simumanyi simulabangako tandabangako. Kati mu biseera ebya COVID akomawo alwalira wano mbeera Wakiso Hoima Road abeera Bunga Kawuko tebirina we biconnecting bitunulira obulungi naye Katonda ye agamba bikola ki bitambula biconnectinga okulaba okwafa okw'abaana b'abantu tebiconnecting naye mukobwa Katonda bikola ki biconnectinga. So munange omwami amala sikurisa eyo agenda ku Methodist Mukono agamba yawulira ng'alipo wali agenda afunamu olw'okubanguba agenda alabeko olw'obubanguba olwo lwafunako ogenda olabako alufuna ali mu kusuuka kuva mu ki mu COVID yakosebwa COVID bambi COVID yamusanga wano era abaana abamu ne bafa nga bali wano naye n'asigala. So bw'agenda beesangayo n'omwami Mr. Jean mu America naye bonna tebeemanyi Katonda aluka nkiraba aluka mu kubanga tebeemanyi Mr. Jean bawa mukwano gwange. Mr. Jean asaba Mr. Devorick my husband yakyogera mu Luzungu. Please, is it okay if you can come and see where we stay? And Mr. Devorick is like, sure. Balikwata bakola ki? Agendayo. Wakiso. They marched together on that same day? Yes. They were programmed? The same day. So bwe bagenda batuukayo nange mukwano gwange yali yampise naye bulijjo bw'oba omanyi ng'olina mukwano gwo nga mwekyalira namukyaliranga era ne kolomu naye yali yampise kumbe Katonda ye era akyaluka. Omwami ono agamba siikuliiseewo agamba bwe yajja ng'ayingira mu nnyumba mu maka ga Mr. Jean ne Becky mbu yanjagalira ku mulyango gwa nnyumba era mu Luzungu. Please, is it okay if you can come and see where we stay? And Mr. Devorick is like, sure. Balikwata bakola ki? Agendayo. Wakiso. They marched together on that same day? Yes. They were programmed? The same day. So bwe bagenda
batuukayo nange mukwano gwange yali yampise naye bulijjo bwonga omanyi ng'olina mukwano gwo nga mwekyalira namukyaliranga era ne kolomu naye yali yampise kumbe Katonda ye era akyaluka. Omwami ono agamba siikuliiseewo agamba bwe yajja ng'ayingira mu nnyumba mu maka ga Mr. Jean ne Becky mbu yanjagalira ku mulyango gwa nnyumba wanje mbu the moment gye najja neŋŋamba hey you're most welcome mbu naawulira nga mu mutima gwe alina okumpasa ka African smile kamukomako sisuubira nti yali smile nsuubira yali Katonda kubanga ne bw'oba ne smile ennungi naye nga Katonda takwambazizza feva ye smile eyinza obutakola kati mukyo Katonda yampa smile ekiseera ekyo smile eyagirako feva. So nendaba okuganja mu maaso g'ono omwami bwe bityo njagala. Kati olwo omaze okwaniriza Mr. Devorick mu maka ga mukwano gwo naye agamba mutima yatandika okunyagala bunasalawo n'asula yennyini bw'amala okulaba atandika okwagala atuuka n'okuguma bannayo bansula asule otyo atandise n'okusula naye yagamba we bamuwa mu kisenge okwebaka buli omu yagenda n'asula ewuwe ffe tumanyi tulina mugenyi kumba omugenyi yalabye ekyamagero mu nnyumba sabula embaga maama so agamba yasula asaba omuwala oyo tagenda kukola Mr. Devorick bwatyo bw'ayogera kuba nalina okeera ogenda okukola Katonda awulirize sala nkyakolera nakasero ennyumba ffenna twebaka obudde ne buyita nendozuukuka nga bwayise sira bujja byogera ku mulimu olusawa nga mmeka zigenda mu 3 ndi wampisa ogombe otyo walako nina okudda mu tawo sawa 3 kyenalina okola kwetondera bosi wange nemereddwa tafunye ekyamagero mu nyumba tetunamanya mbu tulina kyamagero tumanyi tulina mugenyi kati esalayo omugenyi etwebasizza netukeereya ffenna Katonda apanga olwo bakuloba mu kikapu kya Mr. Devorick mukama yakuloba andoba otyo naye butajja kulimba nange nali tunulira omwami wange nga tekiriiwo tekyaliko nti I'm attending to my husband but just we are attending to the visitor just a visitor nga tolinaamu kiri kubanga of course omuntu atagambye nti nkwagala taba musajjawo so tebyalimu byakwetega ng'enjogera y'ennaku zino bweri nga n'omwami sayizi bw'ogiraba Akunyumiza edda akokwetega akentebo kajugira nga sikasobola akentebo kajugira so tebyalimu kwetega ng'enjogera y'ennaku zino bwegamba wabula ye Katonda ye yali atega tegera so netumala tumwerekedde agenze omukwano we gwatandikira ngambye I like you please can we have photos together netufuna ebifaananyi ffenna nali ntyala omukwatako nangamba ng'atiisa obulaga obw'omutyamu sayizi ennene mutono muwanvu wakitiibwa munene mumpi muwanvu sayizi kyekyo Katonda cool genda mu maaso semunange ngamba no it's okay you can touch on me nga twekuba ebifaananyi ng'agenda kati ngagamba please do you mind if we have photos together twekubye agenze tumwerekedde azeeyo gye yali abeera nasaba enamba yesimu nagamba I like you let's keep in touch sikuliseeyo getting in touch yatwala mwezi gumu omwami alinnye naku 2 alinnye azeeyo US samuwerekera n'agenda bwe yagenda ye n'asigala nga communicatinga okuddako emabega omwami wange afita covid miracle ye
kijja kitwala nti oli covid miracle ye agamba buli bwe yayagalanga okuddayo nga bw'atuuka ku kisaawe nga bamugoba nga bamugamba okyalimu akarwadde naye agamba olunaku lwe yansisinkana baddamu omukebera ng'ali very fine ekitegeera so n'agenda era bwe yagenda mu mwezi gumu n'akomawo n'ampasa bwentyo bwe nfuuka Mrs. Devorick. Kati kambuuze wano nga bw'ogambye nti bwe mwali nga tannakufuna yagendanga ku airport ne bamugamba nti mukulu ddayo okyalimu akantu ddayo awo nga bwakulaba bwe munyumya nga tetunanyumya tannamanya ebyo byebiseera bwe yagendanga nga bwewagezaako okuddayo nga naye agamba bwe yamala okundaba kuba yansisinkana nakwitako ennaku bbiri naddayo ne bamukebera nga very fine nga talimu yadde after okusisinkana katonda wange omwami wamunywegera wamunuunamu oti akalwadde aka ka covid-19 okutuuka omukebera nga mulamu tteke nkola za katonda ebyo ddala katonda yamanyi bwe yakikola kuba nze siri musawo katonda wange kale bagenda okuddamu mukebera nga mulamu tteke mu bufunze bassebo ne bannyabo tuli ku tell the story tunyumize yenze mpaji given Brian Kagati following mwebale nnyo abasubscribinze ku channel mwebale nnyo abacommentinze that you doing is there. May the Lord see you through. Bannaffe abasharinga content yono abatematema mu TikTok nachi that you doing is there. May God continue while blessing you day by day. Bagale era batwagalire anchali ne mwanyinaze Kurusumu Namale Devorick Mr. aka kankadem ndine Kurusumu Namale Devorick aka Mr. Devorick is COVID miracle COVID miracle yeah banange olo Mr. Devorick bamaze mukubera tali mu kantu yadde awonye obulwadde bwa covid kikyandako nagamba nti alinye enyonyi agenzi azeeyo waabwe okay I like you. Okay. Is it okay if we can still communicate? Ngali mu US. Agenda. Yes. Because it's fine. Okay. So ku lugendo lwe lwonna yasigala nga awandiikira nze. Message ku WhatsApp. Ku email. Yeah, ku WhatsApp. Ngamba updates kati ntuse wano. Oyamala nampeereza map ngegamba I left my heart in Africa. Nga bagamba katonda wange otyo omutima gwe nga yagoleseewa mu Africa ewaffe Uganda Kampala Uganda wano otyo omutima nga bwe yaguleka emabe katonda yagumulesa kulange otyo so bwagenda gwe mutima gwe gumu gwasigala nga gumuluma ku lwange naye nga si lwa kintu kirala kyonna wabula katonda katonda oyo yanyambaza feva n'agamba kugemulidde ate naye n'amugemulira naye ng'awulira nti katonda amugemulira nti okugemulira kyekintu ekinene okukuwa ekintu ekyomuyiika n'atugemulira so teyatwala nabanga ddene omwezi ogwo gumu n'alina enyonyi n'akomawo n'abasa n'akuwasa nabo banjula bakyala ne banjula ne bawasa ebyaddala kyatwala bbanga kyembaga okubaawo mwezi gumu ng'amaze okuddayo yagenda mwezi gumu n'akomawo n'abasa bwe yakomawo yamalawo mwezi gumu like bwe yagenda yamalayo mwezi gumu okay nadda n'abasa bwe yadda yatuukira ku ekyo yangamba ali nti is it okay if I can marry you? Nze
for sure kale sasooka kitwala nga nsonga nali manya alimba n'abazungu balimba ye bali abalimba baba ng'ayagadde olimba nga naffe abafirika bula nti omuntu yenna asobola olimba so nabo bantu nga ffe buli omu asobola olimba waliwo yaŋŋamba nti oba oyagala okwonoona obulamu bw'omu Amerika beera mulimba wakiwulyako nawe kale bw'oŋŋambye nti naŋŋamba nempulira nga nnimba kwe kubuuza nti n'abazungu balimba kuba yakiŋŋamba munnayuganda naye bali mu Amerika omwo baludde naye nga nti oba oyagala okwemalako emirembe mu Amerika beera mulimba bukyayibwa omuzungu bwebeera kigambe nti oba tolina kitanda kyogere nti nsula wansi ku seminti bw'aba ng'akwagadde ne bw'obusula ku seminti omuzungu takugeya era akujja ku seminti bonaakutwala nakuwasa ng'akimanyi yakujja ku seminti abazungu bano lako obamanyi kulu kati kakati kankubuuze waliwo omulala yaŋŋamba nti abazungu bano mbu ne bababbaawo nazza omusango bwe bano aba security agents bano aba security be bajja abasirikale ba poliisi nti mbu omuwaayo mbu teri mulimbira ona obisobola ebyo yameriva oyo mbu omuwaayo ebyaddala kubanga bw'olimba nekijja nekizuulibwa nti walimba naawe bamusibe waaluli wali okiwulire bane okimanyi naawe bayinaawe mbwakuwaayo negasobola okugumiikiriza bulungi bw'amateeka mu nju muno ne bwaba mwanawo ng'omuwaayo ate ekirala ekirungi owange si mumenyi w'amateeka weesiimye ate una story tukyabebbera mpola mpola tulina mwanyinaze Kurusumu Namale Devorick mukyala wa evangelist Denis Devorick bannange kamaddamu essaala zina ebigambo ebyokugamba bimpeddeko oluvannyuma lw'okukulabako ŋŋambye banne omwana kulu kati wafuuka bino yo kakati kulu nkumanyi akamwage gano gandi mumanyi naga nze sikyakumanyi oli wakubuuza Brian Kagati oyinza mugamba nti Brian Kagati omumanyi bamutunyiza omugamba Brian musajja atya Katonda Brian musajja mukakamu Brian musajja wa mpisa Brian ahandolinga omuntu mu buli mbeera yonna gy'ogiddemu oye Brian takaluubiriza ate awuliriza ne bw'oba weetaaga okuweebwa amagezi Brian tagaana akuwa obudde bwe so oyeyo Brian nange neeyize mbadde seemanyi Brian ebyaddala mbadde seemanyi naye neeyize so kakati kulu bwe tuva ku Mr. Devorick ompisizeeyo mboozi emputa akati bannange ene mukama bw'atyo bulijjajja addamu essaala zaffe kyenjagadde munnange ono atulaba ku Tell the Story tunyumize show lwaleero ategeere nti munnange Katonda waffe atalya mandaazi Katonda waffe talinganga baana b'abantu nti okukuyamba alina kumala kubuuza neibawo nti ono muyambe okitegeera ye akebera mutima gwo alina ekirala ye nga yaba amanyi okuyayana kw'emitima gyaffe so kakati for him he answers our prayers sikyo so waliwo nankubirako naye bwatyo anzenga netunulira oluusi ebintu ebimu bye tukola mune abantu baba tebabitusuubiza mbu tulina obbanga tubikola nga balowooza baba balina okubikola baba balina kubanga be baani obanga baawa obanga okitegeere olinga bwe bamugamba nti Brian Kagati bagundi alaba nti alaba mbu tebinyuma nnyo kubanga gw'obikoze so awo mukama bwe mwebalizaako akensuso munnange bw'abanga tukozesa oba bw'abanga tulonze aye tamala kwebuuza nti ono agwana
ono ye byafaayo bye byebiriwa, ono ye mwana waani, ono bano ki kye baali bakoze ekyenjawulo mu nsi. Asobola n'okutandika naawe n'obeera omumuli mu famire, n'obeera omumuli mu kika, n'obeera omumuli ku kyalo, n'obeera omumuli mu ggwanga. So kati Kurusumu omulabi yali etaze okutegeera nti Kurusumu ono Kagati gwe yatuwaanidde mu ntandikwa ye gwategeera obulungi. Mu ndongo bya music bino abitandika ddi? Kurusumu atandika oyimba emyaka ng'ena kwetaano emabega. Otandika na biyimba ki? Taliyo alinga Yesu. Bamperemu akapeera. Taliyo. Katonda wa Eliya, ye Katonda wa Yakobo, Katonda wa Isaka, Misaki ya Abedinego, yabayisa muliro mungi, gwe mpitarange kuba nkimanyi taliyo, Mukama omwenkana, azibula abazibe, atambuza abalema, oyo yayamba abavu, asangula amaziga, oli w'amanyinya, oli mukulu ddali, nkizudde taliyo, tewali yamwenkana. By the way, ayo ki vibe yo oluyimba loluku oli agamba nti yayimba taliyo. Ataliyo oluyimba lulungi. Production was murder. Ntoza nakugambira right from day one. Nega nti oluyimba lulungi. Paza ani yakuba tonyozi? Gonde. Dream Studios gayo yani? Matex. Matex yakikwatamu. Wow, it was a nice project. Oluwazizako oluyimba ki? Nazaako bw'onookoma ku kyambalo. Bw'onookoma ku kyambalo. Bw'onookoma. Naye ennyimba ezo zina history waazo. Saba onzikirize nzogereko katono. Excuse me. Kati oluyimba nga taliyo nali mulwadde nga nina spinal cord problem. Nga abasawo bonna bannemereddwa. Ndi mu point mbi, amagumba geekuuta mu nnyama yange, mpulira ganjuza, mpulira muno mu bibegabega eggumba lijja ne lyekavinga. Nga ntuuka ku point nga mba njagala bakwate eccupa balikube lyegolole, ng'obulumi bunzita. Naye nali mulokole, mama nga mulokole, abantu nga bagamba maama bamutambuzeeko. Mama wange n'agaana nange ne ŋŋaana, naye nga buli lunaku mmira eddagala. Ate nga bwe liggwamu nsukka ne bwe nnali ku peyini. Naye Mukama n'ankyalira n'amponya. Bw'amponya kwe kuyimba oluyimba taliyo. Wow. Taliyo Mukama akuwonya atya? Era akuwonya ddi? Era obuzibu bwo bwatwala bbanga ki nga buli wamu naawe? Bwatwalako emyaka ng'ena. Nga ne bwe bahandibag sisobola ngikwata. Gye nali nkolera bosi wange bambi. Mukama naye amuwa omukisa. Saasobolanga kukola kumalako mwezi nga sirwadde. Nga akantu katono nkosebwa n'endwala. Kyatandika okuze? Kyatandika ndi mukulu, simanyi bwe kyajja. So nga sola na kusula ku buliri nga nsula wansi. Kwegamba obulamu bwange nga bw'ataba Katonda nga sirina kunaamu, kubanga tomanyi kyekitegeeza amagumba okwekuutira mu nnyama yo ng'ogeekotogawulira. So mpammira eddagala nga lingi nga mpulira ndikooye. Nakwata kirabika bwalinga obunabi gye ndi. Nakeero nnaku lumu ne ngamba sigenda kuddamu suula bintu bino. Bintu ki? Byembeeramu eddagala. By'omereramu? Ebiva mu ddagala, packets. Packets. Naye oba bwali bunnabbi. Ne ntandika ng'obikuŋŋaanya. Kati mu kubikuŋŋaanya nga buli lunaku nsaba mbisongako. Nga ngamba Mukama, nzigyako obuyirike. Mukama ntaasa nkooye nga nkooye. Nga nkooye ne bwekyogerako njagala kaaba nali nkooye. Kati
kati ng'olumu mama wange waliwo ng'asobola okunsanga nga ndisimbisiza layini bampadde emirere nga bansanga nkaaba nambuuza ne mugamba nkooye ne mugamba nkooye mmere eddagala naye olw'okuba nti twali balokole nagamba guma Yesu waali ebyaddala so ngenda ku church the following Sunday Sabila Life Victory Church Nansana tukayo service yali yange Katonda bw'atyo bwe yali akitegese tukayo mu service Bishop Isaac Sebaduka nga mpitayo bwe yampitayo n'atandika oyimba akayimba yaŋŋamba mpanike emikono mu bbanga ne mpanika naye nga amaziga gampitamu nga sisobola kuyimirira nkaaba nga ndi mulwadde nga ndi katono nga nkaaba mbalere wenkyogera amaziga nkaaba so n'atandika oyimba kana akayimba sikamanyi bulungi You are the Lord my healer. You saved your wine and healed my disease. You are the Lord. Pastor Sebaduka. Service yali yange. Wawonezebwa. Kulu wawona. Nembuuza kulu. Embeera eyo gimalamu emyaka 4. Yakukwata oli okuze. Nakuze naye nga siri mukulu bwenti. Kyatandika bwe bati. Nga bwe ngenda n'ensikulayo akantu ng'eggumba likola wekka. Yeah. Nebeera lita 5. Yes. Ey'amazzi. Kati mama wange mu kusooka teyasooka kitegeera yalowooza nina ekyejo. Nga bwe njozaayo obugoye obwange omuntu omu nga nfuna ekitengo ekintu kijja n'embuya ng'eggumba likola wekka kati nga nfuna ekitengo n'ensijja n'engwa mu ddiiro n'etandika okaaba amazika ng'era bwe mba mbadde yadde enjozeza nga nnina ebisooto nga mba sisobola kunaaba ojja kunsanga nga neebasaawo naye nga nkaaba so mu kusooka teyasooka kitegeera bambi ng'alowooza kyeriyo ng'agamba naye onooba otya ffe twalimanga ne twetikka amazzi ne tusenya enku naye obugoye obubwo omuntu omu bukukaabya bambi nga tamanyi yajja akizuula mpola mpola so wewava oluyimba taliyo. Wow. Embeera eyo yakumalako emyaka 4. Yakukwata okula ne kuvaako ng'emaze emyaka 4. Abasawo bagamba kyava ku ki? Bagamba nti amagumba gange gasesetuka. Okay. Omu ng'ayinza okugamba kati wano waliwo ekituli. Omulala n'akugamba kati wano waliwo like gayeweta ne gakoonagana. Omulala n'akugamba gaaliibwa akawuka. Ekiseera ne kituuka ne baŋŋamba banteekemu cramps mu mubiri gwange. Bannange tosulanga kukkiriza. Ne point ne woba owulira nga butuufu oweddeyo ng'owulira olinga ali ku mugo gw'entaana naye bw'osigala ng'okkiriza Yesu n'omumanya nti ye mu byonna mu byonna nti ye yekka ayinza okujja ku mugo gw'entaana. Katonda waffe awulira. Ne ŋŋamba abasawo nze nedda ekyo kafuuwe kibeera nakyuma mu mubiri gwange ekitaatondebwa nange. Nenzirayo ne ŋŋamba Mukama nze sigenda kutambula mu bulamu bwange nga nina byuma. Ne baŋŋamba banziggyeko amazzi ku mugongo naye nalaba Katonda yandaga ekisaala kye. Ewasibikola taliyo. Naye lwali lulungi. Taliyo alinga gwe Mukama nenda taliyo tewali amwenkana. Taliyo nenda taliyo nenda oyo taliyo Mukama gwenkana yawonya abangi yawonya endwadde.